Nabikola ngali mbondo ngali mu kwetegekera kino ffe kituli mu kukungiriza. Ebintu byonna kati gwe tomulaba ayimirira ku mmotoka waggulu. Wakalaba bameka abayimirira. Nagirinako bw'ati. Agwe yimirira ku luufu ya V8 bakuvuga etambule. Golooza kyatandise wano ngazze. Kitegeeza omusajja ali yabala ebintu bye n'ekifo ekinene ewaka ng'agamba oli vuga ye ng'ali wali. Training ya banga ddene olugita leero. Training ya banga ddene. Sebo towakana. Tosuka ate kukwata Saimo musajja. Mbu yatraininga n'okuyimira waggulu ku mmotoka. Omusajja wange ali fiti bwe yagudde tewamuleba yagudde gwe ekyo oyinza okugamba nti yagudde. Okugwa yagudde naye yayanguye okuyimuka. Teyagudde Saimo okugulu okumu kwasigadde waggulu okumu ne kulinnya wansi naye nga siteepu eyo wansi mita ezabadde awo zabadde ewera mita ng'emu n'ekitundu. Bantu batono nnyo ayinza osimbayo okugulu n'asigala ng'okulala kuli waggulu ate n'addayo buzzi. Akitegeeza ali fiiti. Physical and fit gwe gambye emmotoka. Alien yabidduse yalangiridde. Naye nali namugamba dda. Nze buli alina abantu abo namugamba. Okitegedde bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono. Kale muganda wange muto wange bw'oba wabuuse gwe kuliko olutalo olwo naye ate ayina by'atannabuuka. Nti akaseera kabadde nabo ayina kazambi gwaguddemu. Ate kaakati balabika bamwekengedde naddala luli emabega awo. Kyova olaba abadde n'omusango gwe bamugamba nti watta omuntu. Awo omwana yagula obusaale. Awo ne ŋŋamba ate kati kutta omuntu n'akasaale g'onaamanya. Okitegedde byonna nga kwegamba bambi atuuse n'akyankalana nga buli kyagezaako okwagala kimuyambe ate nga kya bulabe. Kati tatugamba kuleka kuyimba campaign atugamba enzira y'okkanika. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Kale kusema official na josinzira okubanga tulaba njagala kukubuuzaako nkwebaza byonna byosobodde okubanga okolako onako olwaleero yongera okubanga subscribinga ku mukutu guno osobola okubanga ofuna video zifanaganako bwe ziti. Banafu aba Azul Tours and Travel ensonga yabwe yabaleese bayambako gwe ayagala okutambula ne bakuteekateeka banne tetunoonyeza abantu mirimu siba twetegeere bulungi. Azul tugamba bano abantu wammanga mwe muba mujje waffe. Oyagala kutambula muganda wo ow'oluganda lwo yakuwadde invitation yogende ebweru naye onoonya ngeri ya kuyamba kuteekateeka kubanga osobola okufuna invitation okuva ku muntu n'akuwa buli kimu
naye engeri yoteekateeka empapula ezo okusobola okutuuka ku interview nezikulemesa okugenda ebweru katugamba nti jangu nga invitation ogirina tukuyambeko okukubookingira appointment because basobola okuba nga bakuyisa tuli mwezi gwa 10 ng'ogw'e12 lw'olina okulinnya n'ogenda okusaba appointment ne bakuwa gwa January mwaka gujja kitegeeza nti ensonga ekutwala already eba emaze okwonooneka kati jangu ffe tulina engeri gye tusobola okusaliramu amagezi appointment eyo neesembera kumpi wano mu October n'ogenda n'okola interview ate visa yo nesobola okuddanga bukyali paperwork eyo ebigenda okuwolereza byogenda okuteeka mu kujjuza foomu eyo bw'oba oyogedde nti ozitowa ssente bweziti nga bank statement kyeyogera bw'oba oyogedde nti nno olina ettaka nga n'ekyapa okirina ebyo nabyo tusobola kuba nga tukuyambako ogenda tusanga ku Kyengera Mall oba tukubye ku namba yaffe ey'essimu okusobola okuba nga ate ebisingawo obitegeera banafu aba Airtel bakyagendera ddala mu maaso okubeera nga ate bagaba school fees naye nga bagamba nti nno kyangu nnyo ky'oba okola nyiga *165 *6# okozese Airtel Money okusasula school fees kakati bw'ona kozesa Airtel Money okusasula school fees ogenda direct mu draw eyo ojja kufuna omukisa okuwangula emitwalo 30 beddu ejja school fees tulina obukadde 12 bwe tugaba abazadde 10 betuwa school fees buli week oza tuyingira wiiki yaffe eddiri esembayo nga tugaba school fees ezo so kuba kozesa enkola yaffe ya Airtel emberebere ng'ekutambulira ddala bulungi Truth Media Academy essomero lino weeriri okusobola okuba nga likuyambako okubangulira omwana abantu ng'olina abaana bali Kampala bayinza oba bagenda tuli mu third term abaana bagenda kutwebuuza basenior 4 bamaze dda okutandika basenior 6 bamaze omwana osobola omutuwa ku Truth Media Academy n'asoma emyezi 3 n'afuna akalimu kasobola okukola part time bino ebyokukwata kamera nayiga engeri y'okukwatamu kamera obulungi engeri y'okukozesa sound omulungi lighting ennungi okuvuga drone abagala okutandika okuzannya film jangu tukiyigiriza abantu bo engeri y'okukwatamu kamera n'okubikola bulungi nnyo tukubye ku namba zaffe ez'essimu ebisingawo okusobola kuba nga ate obitegeera mbaaniriza olunaku olwaleero ndina ekabaaya wano musazeeko ate tuwayeemu ku bitambula ogamba otya ndikiriya sayima kyekiri mwendi mpolampola nange mwendi ebintu tulaba bitambula nade manyi oli ku trailo ku balakisi tekubulako basigala ku koota gaadi sigalayo ku koota gaadi omanyi bino ebintu kati temugenda mwenna enkya bayinza okukwata abagenze nga twetaagayo backup awo wetuviirayo nali ne Haji Akasiri Ali Nganda mu Lyannyama yakwatire nope kaadi y'Amakindye East nangamba nti ku ground kulina okusigalako k'abantu nti wasobola obbaawo ensonga eri awo abantu badde Kampala batandika kuba chemical nga mwenna mwagenze kunoonya kalulu weetaagawo ababeerawo awo ku bulinzi omukubira n'agamba sayimo kankoleki ate kanzijje tulabe embeera nga bwekola ki bweri mu nsonga efaanaganako bwetu naye ng'obadde otya mwendi sina tabbu nnyo naye nga mwendi buli ekitambula nkiraba buli kimu ekitambula okiraba nkiraba tumaze week eyokusatu bukyanga tutandika okunoonya akalulu twatandika 29 omwezi oguwedde leero zirina ku zomwezi 18 wiiki 3 beddu wansi tuzikubyewo mu nnaku ezo mu wiiki 3 ziba nnakuba nnaku 14 21 butereevu nga akalulu kanoonyezebwa mu nnaku ezo kandidate wo alinamu ennaku weekend takola awummulamu weekend takola olw'omukaga lwe yakolako olw'omukaga olwasooka yalokola kitunulamu kati kitegeeza aba awummudde yakawummula ennaku 5 ku 21 z'ennaku 16 consecutively butereevu n'ekibadde kitatu kirengera akalulu tokirengera gwe kyenjagala okubuuza yajja yasooka mu Busoga yonno yasooka wano Nateete wano kyali massive Nateete yali massive then n'alumba Busoga it was good very very good teri we tulaga ne kibanga tekiri good kati olunaku olw'ejjo mu wiiki eno actually wiiki eri n'abeera ayingira mu Buganda Greater Mubende era nawo kyali kyamaanyi kakati jjo yafundikidde ate Bugisu
Chendoza abaana b'Embale nyati yakubye tanakuba lukungana Mbale yaliyo abiyita mbuyisi yayita mbuyisi yayita mbuyisi tanakuba lukungana mu Mbale so naye ekyali waawo so naye ebitundu ebisinga ebya Bugisu sub-region Bukedi ebyo yabikubye era nga yafundikidde n'olukungana gaggadde olukungana Ssemakungana olw'Ebusiya now nga bompa ekifaananyi ky'ekigazi nga tugenda ku benchmarkingira ku Busiya gwoli ku Busiya tugenda kwogera ku byonna naye tu benchmarkingire ku Busiya omanyi Busiya ekyamazima bukyanga campaign etandika yabadde ne special tujja special scenes kati gwe kyewalabye ejjo saakalaba Bobi Wine leero nga n'ebino tebinnabaawo mbadde embeera ne Bobi Wine nga mmanyi amaanyi ga Bobi Wine kakati omusajja oyo yeewuunyisa tulina abantu wano bayimba okitegedde ne babatwala okuyimba mbyalo eyo bwe babatwala mbyalo eyo babagamba tugende okola edrive ne bamuwanika ku mmotoka ne bamulengeza kasitawuni konna ono yalina ekibalo kye nga tagenda ku drive wabula ekyanneewunyisanga nzize mbijjukira awo tuli ku Bobi Wine omukadde tugenda tulyoke tutuuke wali kati omukadde ono kyotandikira katono nnyo kibadde tuyitako Bobi Wine omukadde abayimbi abalala nga anaagenda okukuba ekivvulu awantu babakubisa drive ne babatuuza n'ekuzipiki baŋŋamba nga ndi ekyakozesa kintu ekyo olumu osololanga omuyimbi n'atakola ki kakati ng'olina oyisaamu omuyimbi abantu akasente omuyimbi wuyo akola ki naye omanyi we bamuyisaamu bamuyisaamu bamulengeza ne bamwetoolooza abanga anoonya akalulu bw'ati ng'anoonya akalulu kati ye baleetanga ne ssente ne bamugamba mukulu tubadde twagala ng'ogenda ku leediyo tusooke tuyiteko mu tawuni twongereyo n'akakadde kamu n'ekitundu Bobi Wine nga tayagala kakadde kamu n'ekitundu just mussa mu motoka oba vyeyiti ayitemu bw'ati bamulabeko nti yazze n'agamba ekyo si kikola okitegedde kakati obuzibu bujjira bubuno mugenda ku leediyo twali lumu e Kabaale waliwo akaleediyo awo just leediyo ya mu kitundu Bobi Wine yagaana drive naye bwe baatutuusa ku leediyo tugenda ofuluma ebweru sayimo nga tolina woyisa kigere n'emmotoka nga gye twazirese ng'okutambula okuyitawo okutuuka ku mmotoka ezo nga kizibu era ng'ebivvulu by'essaawa 12 sente zaava mu byalo kakati yali yeetegekera kino nti sigenda kugamba okitegeera kummalamu kkala kati yessaawa ey'okulaba ku Bobi Wine kyova olaba bamulinda n'ekiro kyogamba nti Bobi Wine yakubanga endongo naye ng'abantu oba tosobodde kujja ku stage tomulaba kyabanga kizibu nnyo okuba nti olaba Bobi Wine baaba n'abayimbi obalaba basiiba batambula nga bw'olaba kwega bafuuse nga bw'olaba Kalwenzi oli mu bantu kyogamba Bobi Wine teyalina nnyo night season omanyi night season ze zisinza oleeta abayimbi obuzibu kakati Bobi Wine okuyingira ku soda Bobi Wine era mulaba edduka night gye mmanyi yali emu yali yaliwa ku Las Vegas awe Kabalagala noono ng'ali wali ku sseri neera nga tageti y'omulenzi ono kirabika ekyamuleeta mu night eno omwami ono yali amulinnyirira nga epozi ono kamini yali ku sherizi Kabalagala naye ng'ate bw'otunuulira gundi eno Las Vegas bannayiba otambulamu wano nawali bato zaabwe ze baalinanga abavubuka kati kyekyaleeta emikisa mingi nti ze zimukuleetera okukkiriza okubeera ku Las Vegas ajje ku neighborhood amulageko kugamba omulabewo talina kukuba wala alina kukuba kumpi awo kakati ye tayimba night ezo night za 800 zibadde zibeerawo tuzimanyi ne babawa ne kuleeti za bbiya aba abayimbi abo kuleeti nga 3
waliwo n'ey'omu wano yongimanyi yalemerawo. Kakati tuba tunaasasula tutya okukulaba. Waggwamu dakkala. Nga tulina we tukulabira tulina olunaku bwereere ngula ccupa ya bbiya n'ennyingira mu Mona Lisa. Ate mbaye lwa Mande. Omutegedde oyo bbiya naye awo waliwo ekinaana kye. Kale ebyo tubireke ebyabunze kanzire ku musajja wa todde wali byonna bikola ng'ali mbundo ng'ali mu kwetegekera kino ffe kituli mu kukungiriza ebintu byonna kati gwe tomulaba ayimirira ku mmotoka waggulu wakalaba bameka abayimirira nagimirako bw'ati agwe yimirira ku luufu ya vyaiti bakuvuga etambule golooza kyatandise wano ngazze kitegeeza omusajja ali yabala ebintu bye n'ekifo ekinene ewaka ng'agamba oli vuga ye ng'ali wali training ya bbanga ddene olugita leero training ya bbanga ddene sebo towakana tosukka ate kukwata Saimo musajja mbu yatraininga n'okuyimira waggulu ku mmotoka omusajja wange ali fiiti bwe yagudde tewamulebaga eyagudde gwe ekyo oyinza okugamba nti yagudde okugwa yagudde naye yayanguye okuyimuka teyagudde Saimo okugulu okumu kwasigadde waggulu okumu ne kulinnya wansi naye nga siteepu eyo wansi mita ezabadde awo zabadde ewera mita ng'emu n'ekitundu bantu batono nnyo ayinza osimbayo okugulu n'asigala ng'okulala kuli waggulu ate n'addayo buzzi akitegeeza ali fiiti physical and fit gwe gambye emmotoka gy'aliko gy'ayimiridde naye kaako emmotoka akatono nnyo naafuna okuyingira mu mboozi yo akantu ako nakalabirako twali mu kalulu ka Nalukoola kati omukulu ye yayingira bwe twali tugenda yali mbogo yali kawempe one of the two scenes nga yali waggulu kati aba ayingira mu kisaawa agamba Nalukoola yimuka naye nga Nalukoola naye Nalukoola yatuuka bw'ati ku mmotoka waggulu naye ndowooza ng'agamba newe mpawantuka n'enkola kinengo so kiyinza oba si kyekyangu ekiri awaha kakati emmotoka nayo tugireke naye nze ndi mu bagamba yeetegekera ekintu kino ate naffe aboogera ebintu bino twetegekera abantu bano tumanyi buli kisobola otukolebwa tumanyi buli ekitambula ate obuzibu bwe bujjidde Saimo nti abantu be bali mu kukozesa bantu baffe kiwali okitunuddemu nti bw'oyita abantu abo n'obatwala Nakabugo abamu baba bavudde wange kitegeeza byojja okwogera eyo bajja bindeetera kakati Bobi Wine gwe buli kyolaba akuttemu n'okutandika kampeyini zino mu Buganda wano nze mba mmanyiye kyategeeza kubanga ndudde naye nga mumusoma sendi n'ekino ekiriwo ffe ate si kye twagala abantu bwe balabye abawagizi ng'omukulu tannafuma bw'ati nga bali ku wooteri nga bangi mulimu abatandise okugamba nti kasajja kakyali k'amaanyi olowooza kakyali kubanga luli abadde atambula nokukosi n'atambula mu kubo n'abasanga leero be bamwenoonyereza we badde akoze eki wali olowooza ebifaananyi bwe bityo lwaki twabirabye Busiya ekyakoleddwa kitwakirabye Busiya gwe mu ndowooza eyo bino mukyabiraba n'ebisingawo Saimo abantu baagala okulaba ku muzira Bobi Wine ekisooka balina kye mwe mulina kye mutatunuulira omuntu gwe tuliko abantu namba esinga bagamba tasobola kuva mu buyinza olw'ebyo bye balabyeko okitegedde olw'obukambwe bw'ayina nebbanga emyaka nze bwe mugamba ana ŋŋamba kinaana nze mbala emisana n'ekiro okitegedde kakati rabaye kuba atufuga emisana ate era ekiro yasigala n'atufuga so kati atulimu emyaka kinaana kakati musajja Saimo kakati ono mwami Museveni naye alina kyatategeera omanyi mu kulwa mu buyinza oyinza okubuzaabuzibwa kakati abantu baagala okujja okulaba ku Bobi Wine avuganya omusajja atagambikako avuganya omusajja kwegamba buli omu gwatya taata nga n'abasajja be bennyini abamuli okumpi
bamutya wabula omuntu abamu gwe bawagira n'olw'ekitengo ng'agabwe simuwagira nze nina abaana b'embeera nabo balina emirimu gye bakolera abakulu abo kitegedde naye ng'omwana oyo agamba singa nva mu basajja abo ebyange biba biwedde emisango gyange gijja kuttuka buli kimu kisituke kakati nze ndi ffiri siina mmanja sittanga ku muntu sikola ki wabula kyendiko ge mazima gano genjogera oba ganyiiza abantu gano abanyiiza kati nze mbagambye bajja okulaba Bobi Wine ayingirira empologoma ensajja kali twalikayise kami we bituuse tugambe nti Bobi Wine kaalibadde bo baali mulabidde mu kifaananyi ekyo naye kati bali mu kulaba akamyu bwe katwala empologoma emisinde ayinamu ekirowoozo kya ani ono omusajja amaanyi agajja ageerijja ku musajja yeeyita ki ye bingi nnyo ebyebuuzibwa ku Bobi Wine nange nze nnyini bwe yakyogera nasigala neewuunyanga naye omusajja ono ate ongakumayo omusajja omuzibu n'akifuulira ddala siriyasi era ng'agenda mu lutalo yatuyita omu ku omu n'agamba oli nange oba ggwe toli nange abasalawo ne bagamba tulinaawe weebali abasalawo ne bagaa tujja kutya era nga bw'abyogera nti bw'oba otya ng'olaba tolina mugongo mu kintu kino sigala ewaka toyogera sirika naye n'oyo ate naye n'ekyo nkimuddiramu temumanyi tebadda muntu mukama muntu mukulu ng'oyo tetujjagga abantu kusirika nti oba atidde n'ono atidde n'omutiitiiza alina akakodyo k'asobola okukozesa singa bukyenkya ng'omutiitiiza oyo tumugambye nti owaayi gwe bw'olaba ayita wano fuuwa ffirimbi mu butiitiizibu mukube enduulu okitegedde ebiralo bitulekere Mr. President ekyo tukijja nti bw'oba oli mutiitiizi gwe sigala eka nti si byabasire okitegedde n'oyo omutiitiizi ayina kyasobola okukola so January wali wetubadde naga tugenda benchmarkingira ku Busia tufune mu campaign zonna so fagwe remarks zo abitambudde nga wali obiraba bikyuseemuko bikwewuunyisizaamuko olowooza biragawa kwegamba ebintu bino bikyuseemu era okusinga oli bwe byali naye era najja mbiraba kubanga oli nabagamba waliwo kimu ekitannavaawo emmundu ekyalemedde mu bintu bino tekozesebwa naye weeri emmundu eri mu bantu okitegedde emmundu eyo mu campaign teyalibaddemu nali nkisuubira okuba nti bajja kutegeera ebintu bino nti emmundu zirina okuva mu bintu bino amagye gadde ebbali naye amagye gabirimu ne poliisi tubiraba olumu banyigiriza olumu ne batanyigiriza sina kwagala butanyigiriza amaanyi g'abantu ne gabasukka kati nenfunamu n'ekirala ne ŋŋamba ate oluusi kituyamba nti okubuulira abasirikale bano enjiri tetujja gibabuulira nga basigadde mu balakisi okumanya nabo nti ebituluma nabo bye bibaluma kakati gwe bw'oba tusindikira nakyo tukyaniriza ebintu bino gwe buli kyolabanga ekitaako ekikolera sayimu n'ogamba kino kijja kutuyamba ffe okutudifendinga olumu ate ffe ke kakodyo ke tukozesa bw'ate okukudifiitinga okitegedde kubanga akalulu kano mbadde sisuubira kuba bwe biti mbadde nsuubira ate emmundu okuba nti kubanga awo abantu we bayogeredde ne bagamba nti akalulu kano bingi nnyo ebyasuubirwa kakati ku sayidi eyiyo sayidi yange wenyagala okuyisa katono nnyo ku sayidi eyiyo for example nkalulu kano mu kisanja kino gavumenti etadde sente nyingi mu ekiyitibwa ghetto structures era nga waliwo abagezaako kutunira nga bagamba nti ezo sente zibateereddwamu okusobola okufuna abavubuka bano aba ghetto obakozesa okukola effujjo mu kaki era omukubaanokolwayo yali Alien tugenze otuuka wano nga n'Alien n'okulangirira alangiridde
nti ne campaign sigenda zikola ki zikuba ekimaliriza nga kisaanyiza byonna ebadde bikola ki olowooza kiki yali propaganda wekiba kyakyuka bukyusa kiki ekyaleetera enkyukakyuka mu pulaani naye Simon aliyeni yabidduse yalangiridde naye nali namugamba dda nze buli alina abantu abo namugamba okitegedde bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono kale muganda wange muto wange bw'oba wabuuse gwe kuliko olutalo olwo naye ate ayina byatannabuuka nti akaseera kabadde nabo ayina kazambi gwaguddemu ate kaakati balabika bamwekengedde naddala luli emabega awo kyova olaba abadde n'omusango gwe bamugaa nti watta omuntu kati nno mukulu sente za ghetto structure nze Ddamulira namugamba nja kusigala nga njogera ebintu bino n'abavubuka Ddamulira bakozesa n'ebigambo byabagamba byonna mbimanyi mukulu Ddamulira anoonya abantu abavubuka abo ababadde bazza emisango era abayina ne keesi ye balaba nti beebo abaggeto bayina okukolagana nabo naye ng'ate si yeyo tageti ye nti kolagana nabo akyusa obulamu bwabwe bakyuse n'obulamu bwa bannaabwe wabula tageti eri nti Ddamulira abagamba mwe baggeto komanda kennaalaba owa Nuupu muno nga beetaaya bulungi nnyo emisango gyo gijja kuddamu nina keesi emu gye mmanyi abavubuka bagenda okkoona ennyumba omukyala n'avaayo n'akuba enduulu okumusirisa kyali kyasi naye mundu si bano abavubuka nti be baali bagiina wabula ab'ebyokwerinda abajja okunyaga ettaka ne bana abaalina ssente okusasula batwala ettaka lino be baakuba oli ekyasi kati abavubuka abo baabakwata ne babatwala ne bw'otunuulira abantu ababajjayo naawe weewuunya Ddamulira bwe yajja okukusinkana abavubuka yabagamba ebigambo bino wammanga n'abagamba tubazadde kati tubazadde jjukira mulinayo ne keesi yammwe wali eri kakati kye mulina okukola ne fayiro tugenda gijja yeeyo ekyokukola mulimu kigwe yabawo okukola yeeyo ghetto structure biri ku billion record ebyo birinawe biri w'obimanyi bino bonna nga bw'obalaba mu ziggeto gye bali bagamba baggeto komanda omulimu gwabwe ogwabasasuza ssente kunyigiriza bannuupu kubalumba okitegedde mu kulonda kusamba mabookisi akati ebyo nga bwe byayogerwa ne tukozesa ne byetwalalako mu kalulu k'ekabwempe katuli mu weeks 3 tetulina bye twakoze eki bwe twabira byabwe ne bagamba nti oba yali propaganda yali ereetebwa nga baali bageza kusiiga gavumenti tobitomi kuba tetulina bye twabirabye kakati tetugenda wala ffe muzze mutubuuza ebibuuzo ku bya ghetto structure mukulu Ddamulira ndageyo ghetto structure emu eyimiridde bakola biki nti bakola sabbuuni nti oba bayiga kukanika masannyalaze nti oba bayiga kanika TV biriwa wabula kyendaba Ddamulira byasinga okukola kugenda mu bikonde ne bategekayo obukonde n'obalaba eyo kulakunya talent bwe balaba amanye ebikonde oyo nga bagajja kutuyambako mu lwanyi mafulubeeto jangu nga bamwambaza empale ya yero ne giravuzi za yero muwagizi waabwe ogenda okulaba abamu abo bwe batyo nga bali eri ewa miisi balina emirimu ewa miisi basosola naye bagamba oyo omumpi tajja kukola twagala oli omuwanvu alina akanyama ate nga kibanda gwe tuwa omulimu kakati bo bali mu kujjayo bali be bawaako bo be balaba nti bano bajja kufuukira oba ensi ebizibu katubazze ewaffe babeere nga bakolera ffe naye ng'enkomerero egenda okuggwa omwana ono ng'ayina emisango egy'amaanyi egisobola omusuula mu kkomera emyaka 2 nga bali abaami bo bakkasuse kakati bonna baayina Ddamulira yabatiisatiisa tayinza kwogera mazima wabula omwana omu yaŋŋambye ejjo naŋŋaa mwana tulyayo kye tututte ne tutwala ezo naye mu bookisi wali we tugenda okulabira kubanga nabo mbagamba
nti gwe kati kale mugenderaawo nti babatadde wali olw'emisango gyammwe ne bwe tutuuka okulonda omanye ekyokukola nti bwe bavaawo ebiddiriro bimanyi kakati naawe owalooni teweeraliikirira nomanye ebintu bingi ebitulemesezza oyingira mu bintu bino nti twafunda sayimo tutya ensi bwe yatuuka wano we tuli olema okuyingira mu bintu ebyaliyambye Uganda ey'enkya n'otunuulira ebibyo nga ggwe osobola okubaawo olw'ensonga ti embeera gy'obaamu eyo nti olina ne ssente z'omuntu ze weewola okitegedde oyina kwegamba ne landiroodi wa kubanja oyina biki bingi nnyo ebikutabudde n'akasente nga tokayina ogamba naamala obudde ŋŋende tugende tuggyeko omukulu nti twekalakaase ate bammanja olunaku lujja kuba lufudde kubanga buli omu ali ku looni kati kizibu okusanga sayima omuntu nga talina ssimu ya looni oba nga talina piki ya looni oba nga buli omu ali ku looni zaafuuka looni naye ng'era nako kaali kakodyo kakutwerabiza bali be twalivunaanye nti lwaki tutuuse wano ogenda okukiraba ng'olina ebizibu bingi nnyo n'ogaba bannange n'essomero basasula ssente nnyingi kati ate nzire mu bino naye ng'ate n'eyo nsobi kubanga ggwe leero wooli naye boogenda okulekawo kale bwe kityo tuli mu mbeera ya kunyigirizibwa. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai neneesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro ogwokuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku plus 971 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport e Deira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda. Kale tukyalina Kabaaya wano tugezaako okutunula mu nsonga ez'enjawulo nga bwe zigenda mu maaso okubeera nga tezitambula nga tuva ku nsonga ya abaana ba ghetto. Mu interview nasembeewo okulaba Alien ng'akola yagambye kati kyagenda okuba tagenda kuyimba mu nyimba mu campaign abantu bakkakkaneko. Olowooza ensonga ez'ebyobufuzi ne kaliya ye naddala ng'asazeewo bikyangira ku ludda olwa gavumenti yandibikwasaganyizza atya briefly? Mukulu Alien takyalina kyakuzza bwe yali ne leero si bwali yali w'amaanyi olwaleero yanafuwa wabula ndi mumusaasiramu ekintu kimu nti omwana oyo omulaba agenda asigale bwomu. Wenjogerera olwaleero banne bali mu kkomera abamu basibe oba bavunaanibwa n'abalala bakyanoonyezebwa. Ndaba Kagumba Kankejje mpulira simanyaani bakwata omulala okuleka champion mudogo bakwata mudongo ne bakwata Kagumba Kankejje okakasa mpulira n'abalala ninga tebabaleetanga mu kooti. Kati Alien ye kye yakoze ye n'agamba n'abalala mbagoba naye ng'abagoba nti nze nabaleeta wano ne saabaleeta kukuba. Kakati ekizibu we kijjira kiikino obivuddemu
kale togenda yimba mu campaign ebivulo biyina mbyalo okwetoloola Uganda takyagenda mbyalo kakati omuntu watuukira okuba nti emmotoka gy'atambuliramu eringa eyita mu lutalo nti tuli mu lutalo Gaza we tuyita okusomokamu ogenda tutuuke wali Gindi okitegedde waliwo amayinja waliwo buli kimu waliwo amasasi kati emmotoka neyokebwako kabonero kakutya nga yasookerawo okutya kubanga lulinga yakajja ekyo tekibaddeewo ng'ayita mu bantu ne bakuba enduulu kati nno bukyayi buno buli ku bantu bangi tetutunuulira oyo omwana bangi naye kati ndi ku oyo omwana munnange bannayuganda enfuga gye babafuzeemu bwe balaba ggwe engozi eri sayidi w'oyo abanyigiriza ekiddirira ggwe oba mulabe w'amaanyi kati golooza ki ekitwawudde ne bannaffe tubadde tubeera ne basajja bange ow'omuggo nga tulya ku sowaani emu olwaliro tetukolagana siggo okyamulabako ggwe yadduka ali mu kyalo kakati gwe bino ebintu biyita byakusaaga tinza okuvaayo okwatulira bukya gwe natuulanga naye mu mmotoka emu gwe tusula naye ku luumuzi ezimu okitegedde nga buli kimu tukikozesa ffenna nze okutuuka omugamba nti gwe nno musajja gwe tetukyakolagana kyavaawo kati ne bali babakyawo omwana yagula obusaale awo ne ŋŋamba ate kati kutta omuntu n'akasaale gonaamanya okitegedde byonna nga kwegamba bambi atuuse n'akyankalana nga buli kyagezaako okwagala kimuyambe ate nga kyabulabe kati tatugamba kuleka kuyimba campaign atugambe enzira y'okkanika naye abantu bagamba omuntu aba yakukola ki okutuuka okumwagaliza okudda gye yava tulina wano abayimbi abakkiriza mu gavumenti ali yayagaliza aliyeni kudda gye yava aliyeni twamuwagira nemwawukana naye kagambe kati kino kankigambe lunaku lumu nagende wa Bobi Wine nensinkana Kyagulanyi emagere eyo nga abayimbi akaliro kasusse batutaddeko nnyo akaliro naye nga nagamba waliwo meeting ezatuulwamu abayimbi n'abazannyi ba katembo okwali ba John Segawa abo bonna babafana baani bagula vitaabo nakukowulira kwogera ennyo kaaliri pazo okitegedde ng'era olaba omuntu ategeera bulungi nnyo kakati sayima ekikulaga nti waliwo embeera eri awo nti Kyagulanyi baafuba nnyo okumuggyako abantu abo abayimbi bwe baafuluma bati simanyi yabagamba nti baabadde magere enkeera lwennyini twatandika okulaba message ezivaayo nga bw'omanyi omutimbagano nga Mwai Museveni awadde abamu ku bo ssente era nga boogera birala nnyo saawa eno be twabadde nabo nnaku lumu tewannayita na nnaku 3 kakati twagenda olaba John Segawa boogera birala tugenda okulaba bikyuse kakati abantu bategeera abantu banyigirizibwa baagala saavisi tebalina ddagala abantu babawa embuzi nga talina naye na kyakulya kituufu ne bamugamba enkoko ziizo kati naye anoonya ebyokulya aye naawe omwongedde enkoko mbu PDM oba egaba enkoko kati ate nange enjala ennuma aye enkoko nazo zaagala okulya gwe ebintu bino tobitunuulira bulala birabe mu direction entuufu kakati aliyeni yali tugambye ekintu kimu kanjira nkanika nja kudda oba okwetonda tulina ate ekirala kyetusinga okwagala singa wanavaayo omusajja ow'amaanyi omu n'agamba ebikolwa bye mbyeganye n'emitego gye gyonna ojja kulaba Uganda bwemukubira engalo tolengera palaso tewamulabe ebyo byetwagala singa twegatta kanyi singa ekintu kyaggwa dda kiyumba anaagwa tutwala lumu ensonga ne tugimala ne baatukutulakutulamu awo ne batukutula divide and rule awo baatusobola awo naye naffe abatono abaasigala tuga tukyakola tukyasobola
mikono tugina, emimwa tugina, amaaso tugayina, tulaba tukyatambula ebintu tubiraba. Okay. Njagala tugende ku nsonga y'abayimbi mu kalulu kano ke tugenzeemu. Nina Rose card yagifunye. Mathias Olukagano wenyini wootudde yagenda obbomubakawo bw'anaaba ayiseemu. David Lutaya bamudiza card Geoffrey. Dr. Hilderman card yagisigazza. Nubian Lee bamuwadde card. Niyo omulala awo Zunguluka yesi wa mawulire si muyimbi wa mawulire Zungululu mulaba bamuwadde card. Abantu babawadde card. Ekisooka olowooza how are they going to perform, because wabaluseewo enjogera egamba nti babajje gye basobola okukola ne babaleeta wano we batasobola. Simanyi olowooza ebbanga lwe tukiikiddwa mu paalamenti abayimbi temukoze kimala ku disproving abantu nti musobola okukola. Oyo yakyogedde muyimbi fe ababirabira emabbali. Abayimbi bw'otunulamu omu ye yatulabisa yali wano omukyala Judith babiri. Naye abayimbi Kiyaga baali muddiza kaadi nga teyakola. Yalabadde w'amaanyi. Yakola. Hani omulala gwe baddizaawo omuyimbi. Geoffrey Lutaya baali gimuddiza nga teyakola. Abantu be Kakuuto sinawe yakobe mulugunya kijja. Babanga abagamba nti era ekibiina tulaluse. Nti tukwata abantu ne tubateekayo nga tebasobola kukola. Abayimbi baffe bakoze. Kubanga bwe nkugamba nti Judith babiri. Ate yaliwo NRM. Oyo ye yagenda ate n'atakola era baamugjamu NRM ndo okinyambyeko. Kati abaffe betuleeta tubaleeta nga matiri. Kozi mwera mu NRM ebugweri lwekyo Magoola kadi yazzeemu gifuna. Ekyo Magoola owa Firigo Bandi yakola bubi alabika. Yakola bubi balaba. Tell me something about Nubian Lee ensi kyetannamuwulira. Abantu abamu bamuyisaamu amaaso nga weerwa kale. Nubian Lee kale Nubian Lee nze nga mumanyi. Nubian Lee okwogera kw'olumu alwawo okwogera. Kati mu kaseera nga kano Nubian Lee ayinza obutayogera. Naye ate Nubian Lee ye muntu asobola okuyimirira mu paalamenti n'ayogera ensonga kubanga kankugambe n'ebino. Abwana agenda kuguda. Nubian omulaba. Bobi Wine gwe tuyina. Muba mu projekiti ezimuteereddwako afuuke gwe nga bw'omulaba otyo ne Roger ayina. Nubian kwali. Leka naawe. Bobi Wine asiiba agamba Nubian Lee gwe musajja gwe kolindekamu nondekerera kwe. Kakati mwe temumanyi Nubian Lee ajja mubabuulira ye. Kakati kirabika yategeka bibagambira wano ndi mu kusima ate nsuna ndabika mbadde ndi mu kusuna bye basibye. Bobi Wine Professor yasharinga gwe byomanyiko yali abadde kati nze kyemmanyi Nubian Lee nga bwe nagamba nti musirise ng'omuntu musirise ebitaliimu nsonga. Ne Nubian Lee bw'atandika okwanjulira ebirimu ensonga ate toyagala vva wali oga bulijjo kyali onaalowooza bw'ati. Kwegamba ate si ye muntu ajja okwogera. Kwegamba ayogerera we yali yogeredde. Tamala gwogera w'atasaanidde kwogerera. Ebitamukwatako tebimukwatako. Naye bw'alaba nti kimukwatako Nubian Lee ava n'ayogera y'ensonga lwaki oba olumu mulaba nga bamuggye ku kitebe oba ewantu wonna. Nubian Lee n'ayogera waaba mu mbeera eyo nti kino kya nsonga kuba nange oyinza okunsanga. Ne sikunyega. Abamu ne bagaaka baaya tayogera. Ne bwe tutuuka ku nsonga bwe ziti nga ndaba ki n'ebikufoosinga okwogera nga bingi. Kale Nubian Lee mumulinde ng'anoonya akalulu. Tumuwe omuzindaalo owulire Nubian. Tumulinde mu kunoonya akalulu. Muleke muyisa mu maaso ate nno mbonna kati. Nze ate oyo ye musajja gwe nsinga n'okulaba ng'omukulembeze asobola okukulembera abantu Nakawa. Musajja mulungi. Mukulembeze. Kubanga ate n'obukulembeze bwe era bulungi nti n'abadde amukulembera
yamuzimba kati oyo yagenda otuwa ekifaananyi ekituufu. Bannayuganda katuwe Nobby Yaniri omukisa tulabe Bobi Wine omusajja gwaludde naye okuva mu buto. Kubanga bijja kuba bivumisa Bobi Wine, bijja kuba birabisa nange Kabaaya. Naye kati nze mmanyi Nobby Yaniri nti Nobby Yaniri mulabye ng'ate kavubuka kato nnyo nga Bobi Wine era ye mukulembezeewe. Okitegedde kitegeeza yamuzimbye okuva wansi paka waali awo. Kitegeeza ebirowoozo bya Bobi Wine ebimu biri ne mu Nobby Yaniri n'ebya Nobby Yaniri. Ate n'ebiseera byonna sirabyeko lugendo oli wano nga sirabye Nobby Yaniri. Bagamba mbuulira gw'oyita naye nkimaze ekyo. Okusalawo kwa Nobby Yaniri naye okufuluma endongo nga Bobi Wine agifulumye kwali kusalawo kwe oba just yasanga kubanga Bobi Wine yaniganga bwe yatuuka endongo n'eyimirira ne Nobby Yaniri n'eyimirirawo automatically. Kati nekino tukimanya ensinga si ntereevu n'endongo teyeetaagisa okucakala. Ensinga si ntereevu n'endongo teyeetaagisa. Kyova olaba Bannayuganda bazize ebivvulu by'abayimbi. Okitegedde abayimbi abali sayidi y'abantu bo ne bagamba nti wadde okudigida weekuli tuli mu mbeera tudigidemu obwolumu, olina okuba sayidi y'abantu. Bw'oba toli sayidi y'abantu ng'oyogera ebiruma abantu ku shozo eddako totegeka tuleeka bino ebintu bimale okuggwa tulyoke tulabe. Ne kati waŋŋambye n'oli eyagambye nti baabajja mu bifo byabwe gye baalina okukolera ne babaleeta eno. N'oyo akyogera alinga atategeera. Nedda kisebo biri ebintu by'okuyimba bya kaseera. Si mulimo paka lasiti nti tugenda kukola bintu ebyo. Wabula bwadde ofunayo ssente naye tunuulira ensi yo. Bannayuganda boggyeko ssente ezikutuusizaawo nga wali toyina na ngatto mu bigere. Bojjako omutwalo ate obakudaalire ogambe nze mpagira ono. Alumizza Bannayuganda ennaku banaakwagala. Mwe mutuleke bayimbi baffe bakola. Bakola. Yatumaliriza n'ensonga oluyimba lwa Walukaga waluwuliddemu? Nnyimba za Walukaga nziwulira. Ayina oluyimba Honorable Kyagulanyi yamusaba akole oluyimba ng'atematema manifesto. Waluwuliddeko? Naluwulidde. Ki ekyasinze okukwata ggwe ng'omuntu? Musajja ebintu bya Walukaga onoonya ne kyolondako ne kikusobera kubanga byonna biina kye bitegeeza. Okitegedde siina wenja kukuga nti kino kikyabadde kinafu oba kino wabula byonna nga bwabyogera. Kati ggwe ebyo ebintu byeyatemye Bannayuganda bye baagalira ddala era bye tubanja n'ebali bye biganye. Ate Walukaga nga tannatuuka ku kino kye baamusaba azze abitemaatema naye nga Bannayuganda olumu naffe tubiraba bulabi tetulina kyakukola nga tebannafaayo. Ne leero bantu bangi tebannafaayo Saimo. Bantu bangi kyova olaba tugamba abali mu buyinza n'ab'ebyokwerinda nti bwe baba baga akalulu kano kamazima na bwenkanya bakkirize omusumba waffe agende atuuse amawulire ku buli Munnayuganda bw'aba asobodde okuba nti akyalina obudde obweyongerayo ti tayimu gye baamuwa esusseemu bo nga ebalowooza. Ye alaba nga abantu bakyaliyo eri balina okunnyonnyola kubanga abantu tebalina buleediyo, abantu tebalina masimu. Ffe bye tulaba wano ku YouTube, ku TikTok, abantu mu byalo eyo tebalina ssente, tebabiraba. TV tebazirina. Kati nga tulina kuteekamu mafuta kugendera ddala eyo ewasemba buli omu afuna amawulire ago nti ebyobulamu bikomawo mu ggwanga. Saino akalo kano gye kunaggwera Bobi Wine mu ntebe omulabayo? Tugenda ntebe mu ntebe. Tuyina ebitusobozesa okugenda entebe mu ntebe kubanga n'abalala bangi tuzze tubalaba be bakalakasa emyaka 39 ng'abantu bejjuludde nga naye baali batiitiizi. Saimo twataddewo embeera yindi Kalonde Kakuume Kabanje kakole ki? Kakuume Kalonde Kakuume
kabanje kagoberere wali webakabalira wetuli kakati jaganya kanonye kalonde kakume kabanje kakati fe tugenda kuba tujaganyiza wenyini weekolo lwogenda okulaba ku bantu bulijjo bootalaba nga tuwogera bwogezi naye nga kati tuli wali ku front line tubanja ebyo si byebina ebyo tebibaleetera obuzibu nga gavumenti egamba mulina pulaani y'okukolawo enjawulo weekiri ekyenjawulo era kirina okubaawo ate biggwa bityo kyogamba ffe tugakukkiriza okubba obuwanguzi bwaffe era naffe kati ate gye bakalondedde bajaganya bagambye ffe wano babututte nga ensonga kyekyo bo batandise dda kati waliwo abakagoberedde wali byabakamaakabalenga nga bwayigira bwe tukuba enduulu tugenda kusula ku electoral commission wali wabalira bannayuganda bonna tugenda kuvaayo ab'Emityana ab'Emasaka ab'Epakwaca abaawa buli agamba nti enkyukakyuka agyetaaga kwegamba liifu asale nga tuli wali bw'asala mankyole ebbugumo libugume katugenze katononye kusaidi NRM abayimbira kusaidi NRM bakoze batya bogobereddeko bendabye nga bayimba sikirabangako omanyi waliwo soja olinnyako ne bagamba bano Basudani tebamanyi Luganda kirabika kyekikulemeseza naye togenze Sudani togenze ewa Musuuza oli Uganda wano bulijjo okuba ebivvulu ne kinyooka n'oyimba nga buli omwaka nula amaaso ati aga oba endongo tesala kutuuka nnyo mu wamambuke balina abayimbi baabwe kale gwe tonafuya kenzo tonafuya kenzo sitamina n'atamanyi Luganda mwe mwakubiranga mambuka abantu mwabakubanga ne babafiiringa sigenda nkona Bobi Wine wantu ne tufuna abantu 3 tekiriyo ebivulu bya Bobi Wine abaapaki baali babadde Pakwaki gwe bw'osinkana omu ku bayimbi nga Mr. Lili Puzzle mubuuze wayimbako Pakwaki nga tonnajja mbino vibe zaali zitya abayimbi bangi vibe zikendedde lwawali kyenvu ayagala nandi olwejja kubuuza ate abazze mu lukuŋŋaana lwa NRM banyingira batya abayimbi aba NRM anti kakati munanga omusajja azze bamuleese bamulinnyisizza bbaasi tamanyi oba omutwalo gw'anaagufuna n'enjala emuluma kakati alowooza ebintu bingi ate alaba Musuuza ye yazze akkuse yajjidde emmotoka ya bbeeyi n'agamba mwana buukabuuka nze simanyi oba omutwalo gwange banaagumpa kakati ogenda okubalaba bambi nga n'akasente kasigadde ka Musuuza yekka bali bonna abakubi abajjeewo akitegedde nti waayi kankasigale bwomu kakati yagobye banne Musuuza mu kuyimba mu kampeyini ate ye buli we tulaba Museveni ye mulaba nenda Musuuza yagamba gundi yamusasula Bebekulu yamusasula ate nga mpulira ayisamu Bebekulu egaali Bebekulu naye bamuyisamu propaganda ali mu kuyimba mu kuswala ne Bebe Museveni yagamba gwe nakuwa ebyuma bya studio enyimba taziwulira ayimba kawayawaya tiyakawulira kava mu yeera yajimbiramu naye era dikiteesa bintu gwe kasi okwatagana n'abali n'empisa nga zikyuka olina kuyiga byabali nawe ofuka dictator kubba bali ku munyago bagukaayanira ssente yaffe eyo nno yamuwa musolo era bwe bunakyenkya nga ffe tubanja Musuuza kati mwe mujja kuwulira olutalo terunnaba tulinze kati bayite Musuuza atubuulire ensente ezo zayitibwa wali mu paalamenti ne bayisa ssente ezo Musuuza anaasobola okubyogera n'abinnyonnyola Musuuza yeerabidde baayita omukyala wano mu Kosase eyo ng'akola mu nnyonyi eyo ku airport mukazi Gaalubindi zaali zigudde kakati Musuuza bajja mubuuza ebibuuzo ajja kusanga oba ani ku olwo oba anaasanga muwanga kisinziira n'aba mu kakiiko ate saazi n'owekitiibwa Sseggona yakalimu Sseggona oyo agenda kati kakati ku luno ajja kusangayo omulala ayinza okusangayo gundi Ssennyonyi bayinza okaddiza Ssennyonyi omanyi bwe kinaabuguma ate oyo ajja mubuuza ebintu
Musunza byewale mangu nze mmanyi bantu abo. Toyanze. Bali nononya kabayo no tunyumyemukko kubyenjawulo ebitambula naddala ebyobufuzi naye nga bikulukutira okudda mu sayidi eyabayiiya. Ku bayimbi abaweereddwa kaadi nkuwalinnya n'ombuulira ekirowoozo kyo oba anaayitamu bataayitemu. Mathias Walukagga. Walukagga akikuba lumu. Hildaman ajja kudda kati nno. Amelia Kyambadde yakomyewo. Amelia yakomyewo. Byempulira ku Amelia oyo. Awo naye era kaŋŋambe nti. Oli 50-50. Kantu ako bw'aba n'oli yakomyewo. Nga bwe sina kuva mu kibiina owange awangula. Naye nga oli 50. Arsenal zisambanga ne Man U bonna nga bamaanyi. Nene ŋŋamba owange awangula. Naye nga n'oli ayina enkizo. Muweka kuuto Geoffrey Rutaaya. Ayitawo. Tugende Nakawa ewa Nobian Lee. Nobian Lee ku ntikko. Meya yakomawo yabaddeko bali mwezo. Waliwo meya yabadde bayita Mugambe. Tebamuwa kaadi. Anti era tajja kuyitawo. Ate bo bagwamu bugwe nti ozalayo n'ekibiina. Ate naddala wano mu Kampala alawundi. Abantu bano baali badde bagezi. Bannaye mwali badde bagezi n'otazaayo kasenteko n'otandika bizinensi endala n'ogondera n'amateeka g'ekibiina. Chansi zikyaliwo n'okufuna ebifo ebirala. Sister Rose Sembabule. Oyo kwali kaba mubatwalire Kyagulanyi amuwanikeyo wali. Oyo ayitawo. Kale sinnalabawo munafu nze Saimu. Ndaba bonna bakozi b'amaanyi. Kale tugenda kulinda tulabe ebintu binanga bigenda maaso nga tebitambula. Ojja kudda ombuulire nga bawangula. Nja kukomawo wano. Ali ne musise tujja kuba tukomawo tubeeruka nga twogerezeganya. Mubeere bulungi mweraba. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.